Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumakutu semakutu gwa Beyond the newsroom mwebale tulaba okutugoberera mu bitundu by'eggwanga lyettu Uganda ebyenjawulo yonna gye muwangalira kwoteeka ne bannaffe abawangalira ebunayira ekyo kye mukola kye kisingira ddala okubaayo eky'omuwendo. Erinnya yenzeddeni aliwo kubanga nkutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu lino eno. Bingi ebigenda maaso n'okubanga ate bitambula mu ggwanga. General Museveni okubeera nga alayira international media evuddeyo wabula engeri gyefulumizaamu ensonga ze oba oliawo akyandibamuko kasigino. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Chekaraga luddawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali yabaffe Imamu Kasozi avuddeyo obadde okimanyi bino byonna bya General Museveni laba nno bakomezzaawo byagamba nti yetasobola kusukka myaka 75 byonna bibino mbusemateeka aliwa gw'okuuma nga kyokka wamukuula mudda empapula. Bannange bino birabika nga te bizibu wadde. Anita Among ono nayongedde okulaga nti ye mu kulya ensimbi mwana tu tawenekamu lwaki uno ekiteeteeyi kyeyambadde ne kyayambadde olwaleero ng'alayira biibyo bikunukkiriza okusukka miliyoni 40 ekimu kyokka bw'okigatta n'akajekiti kaakyo nkikola emiliyoni zezigenda eyo mu 44 bw'ogattako era ekyaleero kyayambadde ogenda okumaliriza nga emiliyoni nga 88 kumpi ku 9 azambaddemuko ngoye. Iye abaffe lwaki tayambala bw'atyo ng'avuga emmotoka ekika kya Rolls Royce egula billions 3 ate n'obutundutundu bona 3.4 billion Rolls Royce 225. Anyway, byonna tugenda banga tubyogera. Leader of opposition mu parliament simulala Joris Ennyonyi Besekezi yavuddeyo n'abaako naye ensonga zattanya. Nsonga ki Rope Joris Ennyonyi Besekezi zayogeddeko ngenda kugenda maaso okubanga nzikuwa. Nope kukulayira kwa General Museveni biki bye baanukudde olwaleero byonna bibino mbikuleetedde naawe osobola okubanga munywanyi ate obimanya butereevu nnyo nnyini ddala. Kakati nno bw'oba okoze ekyo ekisinga mu byonna kubeera kusubscribinga nkoonera akaawo mu kaduuka nzigire mu personalize okateeke mu all so ofuna notification ku mbuzi zonna enyovu zetukuterayo ku makoto guno then ate era naawe nga gwe munundi gwo ogusookedde ddala tulaba twegatteko osobola okubanga otambula ne ttiimu empanguzi. Wawono wenkusabira ndaba video eno osooka ogimpeere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi esobole okutuuka ku buli ssekinoomu. Omukutu gwaffe omujja gumanyikiddwa nga gwa Deni exclusive nagwo weeguli nnyo okulaba nga gukutuusaakoko ensonga ezitali zimu na zimu. Weewaawo bwe biba bwe bityo munzikirize ngende maaso n'okuba nga mbawa ku video eno. Wano wenjagala tugere maaso n'okubeera nga tutandikira mu bigambo bino ebya General Museveni ng'agamba nti kino kye tuyingiddemu kibayita kisanja no sleep oba ekisanja ekitaliimu kuwebaka. Teri kuwebaka, teri kugenda mu maaso na kubeera nga obongoota, kye kisanja kye twayingiddemu. Naye lwaki njagadde otandikire ku video efaananako ko bweti ekyokuddamu nze mwennyini nze akiina. Njagala kuwa video gye tuba tutandikirako eyo yennyini nga General Museveni mwana tu ayogera naawe obyewulirireko ate osobola okuba nga obitegeera. Sooka owulirize. This kisanja should be regarded as a kisanja of no more sleep for all Ugandans. Kino ekisanja twetwetaaga abantu okwebaka ate nibekwasa kino nibekwasa kiri songa eddagala liweriri. This kisanja should be regarded as a kisanja of no more sleep for Ugandans.
With the advent of the NRM ever since 1986, the families that cared to listen to our message got out of poverty. Amaka agawuliriza okwabula kwaffe ne bakola babada mu bwavu. I'm telling these, my Ugandans, that the families who have listened to our advice and worked the way we advised them, they got out of poverty. Nti kino kye tuyingiddemu kisanja kya teri kuwebaka, teri kubongoota. Era family ezaatuwuliriza era ezawuliriza NRM okuviira ddala mu 86 ekyo nno mwanatu bo bagenze mu maaso n'okuba nga baganyulwa mu birungi ebiva mu bigambo bye twogera ngaffe aba NRM. General Yoweri Kaguta Museveni ng'alayira ebigambo bye byabadde bwe bityo ng'agenda maaso n'okubeera nga abyogera. Ye abaffe lwaki sisooka n'enkuwa Joel Ssennyonyi Bisekezi owulire biki byayogedde then tusimbulize emboozi wano wenjagala tugende kubanga twetaaga kuba critical thinkers okusobola okutegeera ensonga zino. Walabye okuyitibwa ebiina ebyenjawulo nange nayitiddwa nga akulira oludda oluvuganya mu gavumenti mu Parliament. Naye of course bino babikola okutukeneka, babikola okutukiina, tukeneka muzungu kyayita mocking, kubanga omuntu ogagamba nti jangu nsanyukireko really tunuulira engeri gye baatuyisa mu kalulu. Abagamba nti anti kakati batuyita tugende tubasanyukireko tutya era kuki? Kubanga omuntu gwoyita kabaga akusanyukireko oba owezezza emyaka birthday oba oyina ekkula lyotuuseeko abeera munno nnyo. Naye kakati abagamba nti mujje mutusanyukireko. Naye nga kye batuyita okubasanyukirako otunuulira engeri gye baakifuna, engeri gye baatuyisa ffe abaali bavuganya nabo, kuba kye twali tusaba si kinene nnyo. Gamba nti buli omu asobole okugenda eyo yeetaayayo akole campaigns, ekyo tekiba kinene nnyo. Joel Ssennyonyi Bisekezi ng'ayogera ku ngeri invitation yeeyo gye yagifunamu n'ebirala. Ebigambo byabadde biwanvu ng'agenda maaso n'okubeera nga akutemera ng'agamba nti wano tewaaliwo fairness. Nze ebintu ebimu ebibuuzo bannayuganda bangi bibazze nga beebuuza nga babuuza akakiiko k'ebyokulonda okeera otya ku makya n'olangirira n'olayiza n'omuntu naye nga towadde bannayuganda kubalaga nti bannange obululu omukulu bwe yawanguza ku polling station egindi n'egindi yafuna bwe buti, district y'egindi yawangula bw'ati n'obululu bwe buti, ono n'addako ne buno, ono n'asemba ne buno, ne district eno n'eri nga buli emu obalaga polling stations bwe zajjanga zikola pa village oba pa sub county. Naye ekitaaliwo so abamu ku opposition ne bajja bataaminga swearing in eno as okwerayiza oba nti bwe kityo. Anyways, General Kaguta Museveni 2012 yali yakarunninga for eggwanga lino for over 30 years. Era yakolebwako interviews ku mikutu egy'enjawulo. Naye njagala kuwa interview ye ku mukutu gwa CNN. Owulirize General Museveni yani nga bamubuuza nti kituufu myaka 30 down on the road. Then constitution ya Uganda egamba etya nti omukulembeze w'eggwanga taasukkenga myaka 75 and wogina gwerako ogenda already osuse kiki kyozzaako togenda kuddamu kwesimbawo. Yaddamu n'abagamba nti nze ngoberera ssemateeka era mpa nnyo ssemateeka ekitiibwa. Wuliriza. Thank you for talking to Al Jazeera. Thank you. So, President, it seems that Ugandans are a little bit fed up with you because it's more than 3 decades of your leadership and the world around Uganda has changed. All presidents around Uganda have gone, but you. So, do you agree with me that there is a little bit of, fatigue? We had elections about 1 year ago, and I got, my party got 62% of the vote. So that does not show
that the people of Uganda are fed up of our party because they have voted for us 5 times. After 5 terms, you are now 71 or 72, I don't know. 72. In 3 years, you will reach the age limit, and you can't run for another term. Are you going to run for another term? We follow our constitution. So you're not going to run for another term? We follow our constitution. Because you will reach the age limit in 3 years and you will not run? We follow the constitution of Uganda. Is this something that is in the discussion now in Uganda? That is speculation, and I don't have time for speculation. Olunaku lw'olwaleero eyo yagenda maaso n'okubeera nga ayogera ng'agamba nti baakamuwa ebisanja ebi kati wetwogerera kino takutte kya munaana yagamba munnamawulire ono ng'amu interviewinga yamugamba you have almost ruled for 3 decades and I guess you're 70, and he said that no, I'm 72. Oh, well and good. You're 72. Namubuuza yamugamba nti waka runninga ebyasa bisatu ebikyasa kirimu emyaka 10. Those are decades. Gy'emyaka 30. Namubuuza ekibuuzo nti olabika olina emyaka 7 kwenedda nina 72 ntya ssemateeka wa Uganda agamba nti omukulembeze tasukka emyaka 75 ogenda kuddamu weesimbewo ogenda kikola otya ekya age limit yamugamba nedda eggwanga lyaffe n'obukulembeze bwaffe bugoberera ssemateeka era tussaamu nnyo ssemateeka ekitiibwa ebyo bye bigambo General Museveni byayanukula munnamawulire wa Al Jazeera ng'amubuuziza ku nsonga eyo okumanya omusajja amagezi nga bwe walaba ebyaliwo ku coffee bill bwe walaba ebyaliwo ku amendment bill ya UPDF amendment bill the same applies to protection of sovereignty bill. It was one of anyway it was the very thing that happened ku age limit era bwe yatuuka nga Kadaga ye speaker yebagamba nti atukwatemu ne bakwata mu constitution ne bagijjako ekkomo ku myaka jjukira nti bakwata ne bajja n'ekkomo ku bisanja whereby nti twali tulina okugoberera ku bakulu okulaba ng'ebisanja nabyo bibaako ekkomo kyova olaba ne mu constitution ya NUP gye baagera maaso n'okubeera nga bakola era bw'otunuulira manifesto yaabwe baagala okurestoringa constitution okugizza okuddamu okubeera ng'ebaamu omulamwa ekigambo omulamwa osobola okikozesa mu mwanyi nti emmwanyi ebeeramu ensigo eri ey'omunda ekaluba ogwo gwe bayita omulamwa wabula ekireri ekiba kiwewuka nga temuli era nga bataminga aza wa constitution okubeera ng'efuuse oba oliawo etaliimu mulamwa kuba ebintu ebisinga okuba ebikulu byonna byagenda bikwatibwamu ne bijjibwamu nga bo bagamba nti twetaaga okuzzaayo term limits nti at least a president should rule for only 2 terms ebisanja bibiri that is 10 years it's enough for him to go then omulala ajja taking it over so ebyo byonna bwe bimala okuba bwe biti bamaze okukyusa term limit ne bajja ne bakwata age limit ne bagijjawo kakati ekyazzeeko kwe kubeera nga basiba olugo mu butya bwe tuyinza okwekuuma that is protection of sovereignty oba sovereignty protection bill whereby nti they safeguard themselves or they ring fence themselves from external interferences. So njagala nkwongere video eno owulirize bulungi omanyi mmwe munneekwasa nnyo wuliriza wano. But I think after 75 the vigor, I think there's some scientific idea there that maybe the vigor is not as much after 75 years. So that one I wouldn't quarrel with some. I know there are some leaders who have been leading even beyond 75, but I think if you want very active leaders, it's good to have the ones below 75. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. Certainly not. I wouldn't, because that is in the constitution now.
And I would not say lift that. Ng'ennaku z'omwezi 11 May wa 2012 President Museveni yayogera ebigambo bino wammanga era ng'agamba munnamawulire yali wa NTV n'amutegeeza nti bw'oba oyagala okubeera omukulembeze ali mu bukulembeze obutambula obulungi tewandisusse emyaka 75 n'amubuuza kyoyagala okutegeeza nti gwe tosukka emyaka 75 n'amugamba exactly awo sisobola kusukkawo ebyo byali bigambo bye Nabataata njagala obategeeza nti we twogerera olunaku olwaleero yali avumirira 75 abamuli emabega bamugamba ne ku 10 okyasobola. That was 2012. So from 2012 until now myaka emeka, those are almost 15 years. Yes, 2022, that is 10 years. 2016, definitely. Omonfuna bulungi. So, ejali 75 kati gifuuse 9. 75, 95, tugenda mu 9. Era ne ku 9 ajja kudda. As long as akyali mulamu abagambe. Babagambe nti muzeeyi akyasobola. Naye kiba kya omuntu yenna okulya ebigambo bye tekitera kuba kirungi. You start contradicting with yourself. Myaka 10 emabega wayogera kino, 2 maaso oyogedde kirala. Anyway, wamma gwe ki kyolowooza? Kyonna kyolowooza kinteerawo mu comment section wengenda okukisanga. Ampulirize ku bigambo bya Imam Kasozi. Omuganda yagamba owa France yabadde n'abameka Kenya. Sifuddeyo. Omuganda yagamba nti mbuulya gw'oyita naye nkubuulira empisa zo ekyo kimala. Ne bwe nkomaawo ne nfuluma puroguramu ng'ekyoka kyenjogedde awo ne nfuluma puroguramu eno kiba kiwedde. Owulidde? Omuzungu n'agamba lwaki kyogere omuzungu kuba twogera mu Luganda omuzungu kuba kyebasinga okutegeera abantu nti birds of the same feathers flock together. Kati ebyo byonna buli mbeera efaanana bwetu ebijja byogerwako era obuzibu obaawo omanyi mubuuza ebibuuzo bibi. Twabadde tutandikira okulayira nkulabidde nno ddala lwakuba ntuuse mu ssaawa ndoza zibadde za swala ne miisinga speech ya president yonna nekyempuliddeko nakyo nkiwulidde nensanga nga tekyawukanye nnyo n'ebyo ebibaddewo kuba kati mpulira n'ogamba nti batugambye tujja ku speech nolwekyo ku kyabakulembeze kyobadde oyogerako. Imam Kasozi agamba nti okusinziira ku abo ababaddewo era ababugiriza bakita kubugiriza ababugiriza General Museveni nti bonna be bamu be bali mu ttuluba lyerimu. Abaganda kye bayita mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Because you behave with like those whom you live with. That birds of the same feathers flock together. Ebinyonyi ebiwawaatiro byebimu mwattu bibuukira kumu oba bibuukira wamu. So kino Imam Kasozi agamba tekirinaako wekyawukanidde wadde akamu n'akeddagala ku bizenga bibaawo. Abaganda balina olugero olugamba nti senga vudde mu ngazzeemu ng'ow'embaliga akwanye ow'envunza. Awo nno mwanattu Abaganda waliwo olugero olulala lugamba lutya ng'omunafu azadde zit sekalira something like guja bakigidde something like that ng'omunafu azadde eki sekalira something like that nti ate olaba
Anyways, kankuwe video eno ya Anita Among ngokolera kwede. By the way, Among ono nno bamwesambye newuliriza. This is Kisanja no sleep. We must be able to work for wananchi, work for humanity outside there, and concentrate on what affects the local person. Right, Honorable, how would you describe the 12th Parliament as we close it, going 11. As we go for the 12th? 11th Parliament has been a very good Parliament. We've done a lot of work. And I can tell you, it is one of the most remarkable parliaments that we have had in the history of parliaments. Right, Honorable, I think I can speak about the speakership race. Not for now. Not for now. Anita Among ng'agamba nti kino kisanja mbukya obuteebaka ekisanja kye bagenda okukoleramu omuntu wa bulijjo bamutuuseeko services. Ebyo bizzenga byogerwa. It's a song of the day. Every day you sing the same song, so there is nothing new Ugandans should expect. So regardless, we move on. Anita Among aganye okwogera ku nsonga ze naye wano wembadde njagala. Anyways, Bureau of African Affairs okuva wali mu United States of America baweereza General Museveni obubaka obumukongratulating era munnange ne bamugamba nti the State Department's African Affairs senior bureau official Nick Chaka represented the United States at this event. We look forward to continuing our partnership with Uganda to advance shared goals, including shifting from aid to trade and investment, supporting regional peace and security, and preventing dangerous diseases outbreaks through sustainable health system. Mwakawuliddaako baana ba taata sigenda kaddamu. Anyways, njagala tudde ku Anita Among ekiteeteeyi kyeyambadde ekirese abantu nga kibogeza obwamma ekizitowa millions 4.2 era nga this designer outfit n'agamba bwati nti bwe tunuuliramuko ekiteeteeyi ekyo kyokka nga tekuli kakooti kigula $649. Ezo nno zigendera ddala okuwera million 24 eza Uganda. Kyokka ate akakooti ako akagenderako ka miliyoni akakooti kokka ka $4,499. Ezo nno zigendera ddala waggulu okutuuka mu millions 18,500. Bwe tubigattagattamu awamu yayambadde olugoye lwa million 42,500 ensimbi eza Uganda. Kyokka ne leero bwadde alayira alese outfit mpya era ng'efaanaganako bwetyo. So bw'ogattamu awo alayika alinga mu million nga 8 mu 4 nga 85 zagenze maaso n'okuba nga asaasaanya in just 2 days mu kwambala kokka. Anyway, ate munnange ali be baliwo okubanga boogerwako. Erinnya yenzeddeni atuli ku mukutu gwa BTN Media Beyond the Newsroom. Njagala kusaba onzikirize nkutere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ate ne ku mukutu gwa Deni Exclusive. Olunaku olw'enkya oba olwaleero akawungezi tugenda batukuwa interview y'abaana babayita ba TH Family, Truth and Faith Family abaakuyimbira oluyimba olwaba mwoyo gwa ggwanga. Kati bakuyimbiddeyo n'akayimba akapya kagamba nti mbu Stani namuona. Yes, something like that. So ngenda kubeera nga nkuleetera interview yaabwe wali ku Deni Exclusive batubuulire bo baani ba mwoyo gwa ggwanga be baali boogerako era ki ekyabasindiikiriza okulaba nga bakola oluyimba olufaananako bwe lutyo lwotabawa era bangi balwogerako ate era nga tebalubawa oyinza olowooza si lwawe. So tugenda kubeera nga tunyumya emboozi egwe amakerenda ate musobole okuba nga mugifuna. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaliza bye munjagaliza
abalabi abalungi abangoberera abagoberezi bange mmwe bensinga okwagala mmwe mikwano gyange. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.